Kale mwebale kukalira katandike agatali konfufu. Tutandise n'enfa y'omuwala agambibwa okufiira omugagga Brian White era ssaaba Oluganda nga bakukuluma kitaawe w'omwana ono alajanidde ab'obuyinza okumuyamba okukola okunoonyereza ku kyekituufu ekyasse muwala we. Nalubwa Makarino emyaka 25 kigambibwa nti abadde muganzi w'omugagga Brian White yadusiddwa mu ddwaliro ekiruddu nga biwalataka ku bigambibwa nti ono abadde ayokeddwa omuliro. Ku ddwaliro ekiruddu abasawo bakatemya ab'Oluganda ng'omuntu waabwe bwe yabadde amaze okussa ogw'enkomerero. Kigambibwa nti Nalubwama yabadde maka ga Brian White agasangibwa Salaama nga gye bamugye okumuddusa ekiruddu. Okusinziira ku kitaawe w'omugenzi nga Issaalongo Mutyabatomu gwe tusanze ku ggwanika e Mulago nti muwala we abadde amaze ebbanga nga ayagalana n'omugagga Brian White okuva lwe yava ku kyeyo. Carol yatuuka wa Brian White nga bali mu mukwano just kulira friend nafunye mukwano gwange kuba yali mwana wange yakadde okuva e Dubai nga mukwano gwange kati ng'abaana abawala ali above 18 tomu following era natuuka nagendayo ndaba omwana wange wabeera n'okuyingirayo military yeriwo okufuluma omala kufuna permission n'okuyingira permission. Ategeeza nti yafunye essimu ku ssaawa 6 n'ekitundu ng'emutegeeza nga muwala we bwe yabadde akolera ku Brian White omuliro ne gumukwata. Batuuse nga bankubira essimu nti omwana we akoze eki bayibbe jjajja abadde amukolako amujjanjaba ye Brian White yefuula mu musawo muganda bo ne bakwata omuliro bonna bayibbe. Ono yadduse Zambwa okutuuka ku ddwaliro mulambo gwa muwala we gye gwatwaliddwa era kyamubuuseeko okulaba muwala we ng'ayiddeko matobotobo. Twageza okutuuka ku mwana tayidde enviiri omwana okowekowe kwebuli wamulira okutta omwana kuba mungi. Ebyembi Muzeeyi Mutyaba we yatuukidde ku ddwaliro nga ye omugagga Brian White atwaliddwa mu ddwaliro ery'enjawulo. Muwala wange Nalubwa Makaru bamututte kiruddu ate ye Brian White bamututte ku Melmei. Nembuuza lwaki babawudde ate nga bonna bayidde muliro. Omukyala n'aŋŋamba mukyala wa Brian White nti tomanyi bizibu bya bba wange baamuwalanawalana dda era kati kiraga nti ye balina omutwala mu kasenga akali private okwewala ab'amawulire eŋŋamba nga kyavudde ku ki ye kati ate aba yewala b'amawulire abadde aziza musango ki yakutta akabiriti n'akoleza omwana. Ekisinga okumwewuunyisa kwe kubanga omulambo gwa muwala we guvaamu omusaayi. Tiyayidde mutwe tiyayidde ki naye ati yabadde avaamu omusaayi mu nnyindo mulese male kufuna bwenkanya sijja mutwala ne bwe gunaaba mwezi mala kufuna bwenkanya. Poliisi okuva e Katuwe etuuse wa Brian White okukola okunoonyereza. Kyokka bakonkomalidde wabweru w'ekikomera oluvannyuma lw'abajaasi abasangiddwa munda okubagaana okukola okunoonyereza nga wayise akabanga bakkiriziddwa okuyingira nga bakweza akalyanga akatono naye nga ffe tukomye wabweru. Abasirikale bano kye batwalidde ebbanga nga beezooba n'abasirikale basanze wa Brian White nga kino kiwalirizza ab'amagye okujja okulaba okubadde. Olinga Calvin nga munnamateeka wa Ssaalongo Mutyaba nga y'omu ku babaddewo nga poliisi eyaze wa Brian White awagayibwa okufiira omwana ono yeekokodde ebikolwa by'abagagga okwesanga poliisi okutta obujulizi. For our surprise, the CID, Division CID of Katuwe, has been guided by the suspect, that is Brian White, where we have to access and where we have not to access. Because the girl is purported to have died as a result of an explosion of gas. Secondly, when we reached here, we have gotten another information that she was burnt by petrol. We are really shocked of the contradicting information that what really happened. Mutyaba ategeeza nti wali kunoonyereza kwa Simba okukoleddwa bwatunasaba ebitongole byonna ebikwatibwako bimuyamba afune obwenkanya. N'omwaka sijja muzikati yasse embuzi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango, omugenzi Nalubwama abadde abeera ku Boys Quarter nga munda yabaddemu n'omusubbaawa nga gwavuddeko obuzibu. Mu Boys Quarter eyo tebaddemu masannyalaze tebaddemu petroli kati agenda okujja ne kando ennyumba nekwata omuliro naye okufa kwe kuvudde wa mukulu wa Brian White. Kyokka agambye nti batandise okunoonyereza okuzuula ekituufu. Ye Brian White tasobodde kufunika okubaako kyayogera ku nsonga eno olw'abasirikale ababaddewo nga n'amasimu aganya okugakwata. Mmembe Brian yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.
Nga tuvuddeyo amyuka radisi owa Busiro South Kajansi mu district e Wakiso ayingidde mu nsonga z'omuyizi ow'emyaka 16 eyakwatiddwa olw'ebbanja eribanjibwa bazadde be. Ono yakwatiddwa era n'asibibwa ku poliisi y'Ennakawuka oluvannyuma lw'abazadde be okwewola ensimbi kuba manelenda ne zibalema okusasula. Emboozi eyo tujja kutuusaako maaso katusooke tujjewo eya President Museveni ng'onagumiza abantu b'e Karamoja nti gavumenti ya Kenya yakulira ab'enganda zaabo bonna abattibwa abatukana abaavanga e Kenya ne babalumba. Bino byonna omusasi waffe yabirina era emboozi eno katugikowe. President Yoweri Museveni akwatidde ekibiina ky'NRM bendera kuba President ng'alekeddwako First Lady era Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kata. Museveni asibye mu disitulikiti ya Mudati ng'akunga abaayo okuddamu okumulonda asobole okunyweza ebyo ebituukiddwako mu kisanja ekiggwako. Olukungaana alukubye ku kisaawe ky'essomero ly'abawala erya Carlas Primary School. Ssentebe w'NRM owa disitulikiti John Baptist Sichoti annyonnyodde nti disitulikiti ya Mudati teriimu ludda luvuganya era nga ne bakansala abasinga ku mitendera egy'enjawulo baayisemu nga tebavuganyiziddwa era nga ne ku mulundi guno baakulonda Museveni n'ebitundu 10. To assure your excellency that Mudati, we don't have opposition. We just have that in-house problem. And for that case, we are assuring your excellency that we are going to vote you 100%. Ssawandiisi w'NRM Richard Todong annyonnyodde nti abakulembeze ba disitulikiti aba NRM be bakulembeddemu okunoonyeza President Museveni akalulu okuviira ddala ku byalo ng'ensonga lwaki ebifo Museveni byakatalaaga bamusuubizza okuwagira ku bitundu 9 ku 10. We are not like other people who carry their supporters in every place they go to. For us, we find ours in each and every district. And that is how we have been operating, and we shall use that up to the end of the campaign. Ssabakunzi w'NRM Rosemary Senninde akakasiza nti asobodde okukunga eggwanga lyonna era ti ku mulundi guno akalulu wakukeeza lweyo. Ate nga si Karamoja yokka kubanga nakyoli gye yava Western Nile gye yava yonna olaba ng'okwaniza kwali kwa kika kya waggulu. Sipiika wa Paalamenti Anthony Among annyonnyodde nti ekifo ekituufu ekirambika okunyweza ebituukiddwako ye Karamoja. Excellency, the best area to celebrate the gains is Karamoja because of the peace that you brought to Karamoja. First Lady asabidde President Museveni akalulu era ng'ono yeebazza abantu ba Mudati okulondanga Museveni n'ebitundu 10 era n'abasaba ne ku mulundi guno okukikola. Thank you for proudly voting NRM 100%, and we celebrate Amdat in particular and Karamoja in general for that vote. Abasabye okukeera mu bungi ku lunaku olwo okusooka okulonda nga tebannakola kintu kyonna kuba Museveni alina bingi byagenda okubakolera mu kisanja ekijja. Therefore, I trust that even this time you will make sure that Amdat will vote 100% for the president and 100% for the whole lineup of leaders of NRM. Museveni mukwogera kwa nnyonnyodde nti nga tannakwata buyinza bannansi tebaweebwa nnyo mukisa kulonda bakiise ba Paalamenti ekyakaluubirizanga empeereza ya gavumenti okubatuukako. Before the coming into power of the NRM, there were no permanent constituencies. The election of 1962, 1980, they would just make ad hoc constituencies. Annyonnyodde nti mu bukulembeze bwe azenga atondawo disitulikiti ne zi constituency ez'enjawulo bafune empeereza ennungi ng'ebiteeso ebyo byonna bye byava mu disitulikiti ya Mudati ti era yeewunyizza nga n'omuwendo gw'abantu gwakula. When I come here today and see that the population of Amudat now is 203,000, I say that this is a miracle. Museveni agamba nti myaka 9 NRM gyemaze mu buyinza yeenyumiriza nnyo mu kutebenkeza Karamoja bwe yabaggyako emmundu ze baali bakozesa okwesaanyaawo. That's when I insisted that you bring the guns, I will protect you. Agamba nti abatulukana okuva e Kenya baali basala ne bayingira Uganda okulonda ente zaabwe wabula abamu ku bo balina bannayuganda bye bateera okuva olwo n'alagira obutaddamu kubakkiriza kuyingira kuno. I banned them never to come back to Uganda. Museveni abuuzza omuduumizi w'ekibinja ekyokusatu Brigadier General Wilberforce Sseronkuuma ku by'okutebenkeza Karamoja obanga abatulukana baali bakomyewo n'akakasa nti tebaddanga. Have the Turkanas come back? Kwa sasa tulikuwa kwa amani, hatuwezi tukapata hiyo info kwamba kuna hawafanye fujo tena. Hawafanye fujo.
Very good. Annyodde nti ensonga eno yagitegeeza ne pulezidenti wa Kenya Dr. William Ruto n'amutegeeza aliyirira ab'enganda zaabo abafiirwa ebyabwe n'ebisolo. I told President Ruto that if these criminals don't have money, the Kenya government must pay. Museveni ategeeza nti asobodde okubatuusaako enguudo n'amasannyalaze nkati agenda kukola ku nsonga y'okubatuusaako amazzi amayonjo. There is one solar powered irrigation system completed at Katotin. There are 12 valley tanks constructed and 2 wind powered obstruction systems installed. Agaseeko okuzimba ebidiba eby'amazzi nga bino byakubayambako okunywesa ebisolo byabwe. Ku ky'enguudo alagidde minisitule obuvunaanyizibwa obutaddamu kuleka nguudo kwesima binnya ne zifa nga kino kirina kukolebwa ku zirimu koolasi n'ezitaliimu. And with the roads, I have warned the Minister of Works and the Minister of Local Government. I don't want to hear again of a road, a major road which is impassable. What are they doing? Why should it be impassable? It may not be tarmac, but it must be motorable all the time. Ebyenjigiriza Museveni ategeeza nti wakukakasa nti emiruka egitalina masomero ga primary gazimbibwa ate ku magombolola azimbeko essomero lya siniya. The plan is to have 1 primary school per parish and 1 secondary school per sub-county. Also to have 1 health center 3 per sub-county and a health center 4 per constituency and a district hospital. Now there are parishes which don't have primary schools here, they will get. Amu ku bantu ba bulijjo betwogeddeko nabo batubuulidde ebirungi bye bafunye mu gavumenti ya Museveni naddala mu nteekateeka ze yaleeta nga PDM n'emyoga eziyambye avubuka okufuna emirimu. And the party and the leadership has worked to restore the peace in the region. And as a community we are really proud. Ndi musanyufu okugamba nti amasanyalaze gatuuse mu buli gombolola if I'm to say. Ebye factory bali mu kuzimba eno eza mabo factory eza processing minerals. We want to make sure Amudat people vote 100% for the president. Robin Nantale, Aida Nakas ne Shamshad Naruje bakusakidde gwino ku Lwabukede TV. Mwebale nnyo abasasi baffe ate kankuzeeyo ku mboozi gye nnakutegeezezza eya RDC ayingidde mu nsonga z'omwana eyakwatiddwa olw'ebbanja ly'abazadde be. Patrick Mbiru omumyuka wa RDC wa Busoga South ekajjansi mu disitulikiti y'e Wakiso azambalidde ku mugongo okugenda mu likodi zooni ensagu awaka w'omu ku baana eyakwatiddwa ku bigambibwa nti bazadde baabwe beewola ssente okuva Manerenda kyokka ne zibalema okusasula nga mu kiseera kino kitaabwe yafa ate nnyaawe Maimuna Kwagala Nanyonga yagenda kulonda bucupa. Yawola ssente nga yakasasuleko kitundu ne bajja nga batutisatisa tuve mu nnyumba. Eggulire lino twalikulaze ku mawulire agataliiko nfufu olunaku olw'eggulo. RDC Mubiru azene Edith Naitkunda akola ku nsonga z'abaana n'amaka nga bakubiddwa enkyukwe olw'embeera gye basanze awaka. RDC atadde ku nninga ssente w'ekyalo annyonnyola ekyamuteekesa sitampu ku ndagaano y'ekifere eyakolebwa Manerenda ng'endaga ng'abazadde b'abaana bano baali batunze awaka. Kyokka ssente bayogedde ebitakwatagana bw'ate RDC n'alagira anoonyerezebweko. N'abasirikale okuva ku poliisi ekajjansi abakutte omuyizi Moses Talemewa ow'emyaka 16 olw'ebbanja ly'abazadde nabo banoonyerezebweko. Wasinziira ku ki okukolera ono endagaano y'okulungi bo bennyini bebeereeta. Nze nga RDC njagamba CID ne chairman ono amunkubiremu ki wamala omunkubiramu tooki nakyo tukole ki dendi ekirala waliyo bamanerenda amateeka agabakola ki. Abatuuze basiimye Bukedde TV okulaganga amawulire agatuukira ddala ku muntu wa wansi kubanga abaana basobodde okufuna obwenkanya. Baliko omukyala gwe balumiriza okwesa Aisha Nakanyike okwefuula Manerenda abanja basobole okutwalirako ettaka ly'abaana bano. Twali tuli awo Manerenda omukyala najja kyokka RDC amulagidde akomye okugenda awaka w'abaana okutuusa ng'okunoonyeza kuwedde. Akubidde essimu nnyina w'abaana bano okwagala n'amusaba akomewo mu baana be kitewali agenda kutwala waka. Naye tulagidde okugamba odde mu makaago awatali akutawaanya. Enkyayenda kusindikira akulira omuluka guno ne tawuni kiraka abakwene ssente za PDM.
akola ku nsonga z'amaka n'abaana yeewunyizza poliisi y'e Nakawuka okolagana ne bamanerenda okuggalira omwana omuto n'asaba abantu okudduukirira abaana bano olw'embeera gye balimu. N'abaana tebalina kawunga abaana tebalina ekijanjalo biyale bw'otunula awantu awo ng'oli musajja kyokka mu kubasoose okudduukirira abaana bano be ba kampuni ekola emifaliso eya Roseform abawaddeyo emifaliso ne beeyama okutuula ne manerenda okulaba ng'ensimbi obukadde obutaano ezibanjibwa zisasulibwa ate n'ennyumba y'abaana bano okulaba ng'eddaabirizibwa nga kitunzi Joseph Sendagira amanyiddwa nga Muzeeyi Bakidda obwannyonnyola. Naye olwabukedde okuvaayo n'eraga ekiri wansi buli muntu yenna kyamukutteko. Kati ffe ng'aba Roseform bwe tutaddeyo emifaliso twagala kukwata ku kizibu ky'ennyumba eno tukimalirize n'ekizibu ky'ebbanja kigwe. Twagala aveeyo gye yeekwese tumulabe twogere naye tusolovinga ensonga eyo nga Roseform mattresses eggwe. Naye abooluganda Katonda talimba. Yenze mu overnight nkuusa amaviivi nsabye nga sisobola nganze naye tufunye muzira kisa abooluganda bobukedde mbeebaza nnyo pulezidenti Yoweri Kaguta munda z'ekisa mbeebaza nnyo okuva ku mutima gwange. Kyokka omwogezi wa poliisi mu kampani Emirano Patrick Onyango ategeeza ng'omwana eyakwatibwa bwe yayitibwa ku musango gw'okugezaako okutema omuntu eyagula ekibanja ku kitabo omugenzi. Aisha yatutuukiridde anti omulenzi ono yabakwatira ejjambiya n'abatiisatiisa n'abagoba ku pulooti gye yagula. Kati awo poliisi naye kye yalaba naye ono bamutiisiza katumuyingize ki katuyingize omusango gwe. Nga bamaze okuyingiza omusango gwe enkeera ne banoonya talemu ono ne bamubuuza kiki lwaki yakwatira oli yagula puloti yaabwe lwaki yamukwatira ki ejjambiya. Agambye nti baakizuula nti omwana alina emyaka 16 ne bayita ssentebe ne bamukwasa nga bamutaka kalu ka poliisi. Omwana oyo tiyasuula muki tiyasuula mu kaduukulu kaffe. Omwana tali mu kaduukulu kaffe. Kyategerekese nti omuyizi ono yatuuka n'okugendako mu kirombe okusima omusenyu n'agula embizi nga loozi n'ezaala asobole okuzzaayo ssente za manerenda ayagala okutwala waka waabwe mu lukujjukujju nga yeekwasa nti kitaabu yamuguzaawo ng'amuwoza ssente. Ngamba jangu olabe nakaleese ne brandi mwali omwo naye akakagula abadde alwana anoonya wajja akasente n'obubuloka abukubye obutaka abukokolezaawo naye mwana kyo wasimya tugosaba emitwalo 5. Liliana Reiso yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kale bannaffe tubeebaza olw'okuyingira mu nsonga ezo era na buli omu akyalina obuyambi abaana bakyetaaga okudduukirirwa. Tugenda kuwumulamu katono ky'ekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Katweyongereyo n'ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu mbakulisayo bukulisa mu kuwumulamu okwo. Gavumenti etandise okuleeta ebyuma ebinaakozesebwa mu kulonda okw'omwaka ogujja okuva mu kampuni eya Simi Valley Limited. Obuuma buno obumanyiddwa nga biometric kits emitwalo 6 butuusiddwa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ku kisaawe ekyennyonyi era nga bukwasiddwa abakulu mu kakiiko ak'ebyokulonda. Enteekateeka z'okulonda abakulembeze omwaka ogujja mu ggwanga ziri mu jjiya nga obuuma obunaakozesa mu kulonda obumanyiddwa nga biometric kits obuyadde emitwalo 6. Obuuma buno bwakoleddwa kampuni ya Simi Valley Limited nga butuusiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ku 6 mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ne bukwasibwa abakungu b'ebyokulonda abakulembeddwa mu ssente w'akakiiko omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi. Omulamuzi Byabakama asoose kulambuzibwa bokisi zino nga zaakava mu nnyonyi oluvannyuma ne zimukwasibwa mu butongole omulimu ogukoleddwa abamu ku bakozi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe.
omulamuzi Byabakama agambye nti obwoma buno bwa mugaso nnyo kubanga bwe bulina okukakasa nti okulonda kutambula bulungi ng'omuntu bukakasa nti ye mulonzi omutuufu nga kalaba ekinkumu kw'ossa n'amaaso g'omuntu oyo ekintu ekigenda okukakasa nti okulonda kuno kugenda kubeera kutuufu. Buli muntu yenna omulonzi aneetaba mu kulonda kuno alina okukakasibwa kuuma kano. Obanga kuuma kati sobola kukakasa ku kinkumu kagenda kukakasa feesi yo. N'olwekyo twagala okukakasa bannayuganda bonna nti akakiiko ebyokulonda keetegese kagenda okutambuza omulimu obulungi era tulabe nti akalumulo kaffe kamazima n'obwenkanya ate nga kalimu kemirembe. Okusinziira ku Byabakama, obwoma buno bwe busoose okuleetebwa nga wasigaddeyo obulala 4,000 ng'omugatte bwakubeera 10,000. Nga mwebulabye obuuma buli wano bweza 6,000 etwakafunako olwaleero era ennyonyi buleese yiyo mugiraba emabega. Twagala kwebaza kampani ya Sim Valley yaweebwa omulimu guno egituukiriza mu budde. Waliwo obwoma obukyasigaddeyo buwera 40,000 ne musobyo nabo batugambye nti Novemba bweneggwerawo bujja kuba bumaze okutuuka mu ggwanga lino. Byabakama ategeeza nti oluvannyuma bagenda kutandika okulinda obululu bwennyini obugenda okwesa mu kulonda neyebaza aba kampuni yakoze obwoma buno. Kyokka ategeeza nti abagenda okwesa obwoma buno baakusomesebwa ku ngeri gye bulina okwesebwamu kubanga ensimbi ezirina okwesebwa mu kusomesa abantu bano weeziri ate n'ebitundu ebitalina masannyalaze byakufuna obwoma buno nga buliko power bank esobola okukuma omuliro obulungi. Twali tuodalinga obwoma buno twagamba nti kampuni egenda otuguza obwuma buno erina okwetegekera embeera bweti naye buli kuuma kagenda kubeera nekibiyita power bank oba spare ya power erina osobosa katambuza nga gali battery ng'eweddemu. Godfrey Sempija yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina kya NUP Bendera asibye mu disitulikiti Okole Albert Tong ne Otuke ng'akunga abaayo okumulonda. Wabula tasobodde kutuuka wabadde alina kkubira campaign ze oba enkuŋŋaana ze olw'emigga egisazeeko ekkubo. Akwatidde ekibiina ky'NUP Bendera okuvuganya kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbudde mu kibuga ekyerira okwolekera disitulikiti ya Lebutong n'Otuke okubayo campaign ng'asaba abaayo okumulonda kuba pulezidenti mu 2026. Asookedde mu katale ka Obem mu disitulikiti ya Lebutong n'ayogera n'abasuubuzi n'abakuutira okubeera obumu ate bagala ensi yaabwe. The most important thing before I ask you for a vote, I'm asking us to unite. I'm asking us to know that all of us Ugandans, whether from Lango or Acholi or from Busoga or from Buganda or from any part of Uganda, we must live as one. Abasabye nti bwe batuuka okulonda bamuwa akalulu era nti bw'awanguza bamubuulira embeera gye bayitamu n'abagumyanga buli kimu bwe kigenda okukolebwa singa bamwesiga ne bamuwa akalulu. We are told it has been happening. It has been in this situation for the last 2 weeks and it happens thrice a year. This is the state of roads in Lango. One of the things that we pledge to improve when we are in government. Bw'avudde mu Lebutong agenze mu disitulikiti Otuke okusaba abalonzi okumuwa akalulu kyokka ng'eno nayo abadde ayingira mu disitulikiti asanze omugga gwa paaka gwajjudde amazzi ne ganjaala mu nguudo ng'alemeseddwa okuyingira Otuke. Oluvannyuma lw'okulemesebwa okuyita ku luguudo limain olubadde lutwala Otuke era tuzze wano ate nga luno ddo lubi nnyo kwegamba tulemeseddwa okutuuka Otuke. Abantu basanze ku mugga guno bamubuulidde ebibasoomooza mu bitundu byabwe era n'abagumya nti agenda kubikolako. Olunaku lweggulo bantegeezezza nti rescuinze omuntu yabadde amazzi gwe gatwala. Bino ebintu ebimu bye twagala okulwanyisa. Yamyuka akulira ekibiina ky'NUP mu bukiikakkono Dr. Lina Zedriga agambye nti amazzi okwanjala mu luguudo gabalemesezza okwogerako n'abawagizi baabwe. The other side is cut off, we are cut off, so we have to painfully go back to Lina. Yes. David Tamale yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.
ate ye yesembye okuvuganya ku kifo eky'omubaka owa Lubaga South Adam Shift Mugga atongoza manifesto ye mwatadde ebyo byagenda okukola singa baba bamulonze kyokka atulise n'akaaba olw'abantu abamulemesa okumuwa kaadi ya NUP. Zigenza okweyasa emwe y'okumakya nga bannalubaga batandise okutuuka ku ofiisi ya Adam Swift Mugga eyeesimbyewo okuvuganya ekifo ky'omubaka wa palamenti owa Lubaga South okwetaba ku mukolo gw'okutongoza manifesto ye gye yatumye Poverty Bill erambika byagenda okubakolera singa n'abaweereddwa omukisa. Ofiisi eno esangibwa mu Kabaawe Kabowa era nga Mugga yawandiisibwa n'akasiba akacooka ebyokulonda okuvuganya ku kifo ekyo nga akabonero k'essaawa. The newly nominated candidate is an independent candidate and the symbol is a clock. Omukolo gwetabyeko abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bannaddiini n'abawagizi be nga batandise okusanyusibwa okuva mu bayimbi abatali bamu nga banyanyaggali b'enjole. Bangi ku bakulembeze bategeeza nga balina essuubi Mugga olwo byabakoledde. Adamu ye mubaka yekka eyamaze okwewandiisa era n'alonkinga kampeyini ku leve ey'obubaka bwa palamenti. Alina services z'atadde mu bantu ng'addala nga mwe muziraba. Wetegeerere Londa Mugga Adamu Shift akabonero ssaawa. Nga zikunookeza okubeera ssaawa 5 Mugga atuuse wakati mizira n'okuwaga okuva mu bawagizi be ng'aleeteddwa omuyimbi Kazibwe Kapo olw'essanyu ne litta ababaddewo. Ayongedde okuttaanya ensonga lwaki nzizeewo okujja kuba namunigina ne yeebaza abawagizi be olw'okumubeererawo mu biseera byonna naddala mu mbeera ey'okufuna kaadi y'ekibiina wadde nga teyasobola kugifuna okutuusa kati. Ndi wano lw'amaanyi g'abantu b'e Lubaga. Mwebale kusaba abasiraamu, mwebale kuzuukuka kiro, abalokole mwebale kusaba, naye mbakakasa bwe munaabeera emabega wange neefuna obuwanguzi bano nditeeta bbaasi 8 okuva buli parishi tulumbe Kavule tugambe nti taata tukole ki tusonyiwe. Ayanjudde manifesto y'embotongole erambikiddwamu enteekateeka namutayiga 10 zagenda okukolera Bannalubaga South omuli okulwanyisa obwavu, okutumbula ebyobulamu, okutumbula ebyenjigiriza n'ebirala. Lifuuke etteeka Munnayuganda awolebwa essente zitalina magoba namuki namusingo kuba omuntu omwavu taba nakyasinga. Amagoba afuna matono bagamulekere. Kyokka bw'amaliriza okwogera Mugga atulise n'akaaba mu maaso g'abawagizi be ng'alaga obulumi olw'abo bayise bannakigwanyizi bamulemesa kaadi y'ekibiina n'okuba nga mu kiseera kino takyasobola kutambula na Robert Kyagulanyi Ssentamu okunoonya akalulu k'obwa pulezidenti. Mpulira ennaku ku mutima. Kyagulanyi nakulyamu olukwe sikuwerekedde nga we nali nasuubiza. Kyagulanyi Mukama akusitule nendi naawe Kyagulanyi wange. Oluvannyuma basomyeddwa okwongera okumuwonga eri Allah amusobozesa okuwangula. Ai Allah mukwatireko, ai Allah mukwatireko omutuuse gy'agenda. Bisani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate nga tuvuddeyo ye abadde omusumba w'Ejjinja Charles Martin Wamika aziikiddwa ku Lutikko ya St. Joseph's Lubaga mu Jjinja. Ssaabasumba w'essaza ery'Ettoro Dr. Emmanuel Obo yakulembeddemu emikolo egy'okusabira omugenzi ono ayambiddwako ssaabasumba w'essaza ery'e Kampala Paul Semwogerere. Abasaserodoti abakristo n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakedde kweyiwa ku Lutikko e Lubaga mu Jjinja okwetaba ku mukolo ogw'okuziika abadde omusumba w'essaza ly'Ejjinja Charles Martin Wamika eyafa ssabbiiti ewedde. Kwaya y'abayimbi 230 eyimbye ennyimba ez'enjawulo ezisiibula omusumba Wamika. Misa n'emikolo egy'okuziika gikulembeddwamu Ssaabasumba ow'essaza ly'Ettoro Emmanuel Obo ng'ayambibwako Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semwogerere. Ssaabasumba Obo mu kubuulira asabye abakristo bulijjo okuwanirira Eklezia okusinga okulowooleza mbagabirizi b'obuyambi. They said he taught the people of Jinja how to learn
to be self-reliant. Who is your benefactor today? It's the people of Jinja, the Diocese of Jinja. Asabye abakristo mu kiseera kino ekyenkyukakyuka bassekimu bongereze ku ebyo Bishop Wamika byakoze. Well, the works that Bishop Wamika had initiated should not stop because Bishop Wamika has gone. He's going to see that we fulfill and we continue growing. Akiikiridde olukiiko lw'abeepisikoopi mu ggwanga omusumba Silverus Jumba ow'essaza ly'e Masaka ayogedde ku mirimu egy'enjawulo Bishop Wamika gy'akoledde Eklezia naddala mu byenjigiriza. We are grateful to the Bishop for his contribution to the conference as chairman of the Uganda Episcopal Conference Education Commission. Consequently, he served as chairman of the University Council for Uganda Martyrs University, UMO, and the chairman of the Governing Council of Uganda Catholic Management Training Institute in Ruwaga, Kampala. Omulabirizi wa Central Busoga Diocese Patrick Wakula akiikiridde ab'enzikiriza endala atendereza omugenzi Wamika olw'okwagala Katonda n'olw'enkolagana ye n'ab'amadiini amalala. Kale twebaza nti omugenzi abaire memba ate ng'akola bulungi ate era mu kyo tubaawo twebaza Katonda oyo engeri bw'aleeta ebirabo yatukozesa. Katuukiro Dr. Joseph Muvawala atendereza omusumba Wamika olw'enkolagana ye n'obwakyabazinga. Yayenda nnyo okusonga era yalagira nti ku mikolo gya kyaki gyonna gyonna olwemba olulina okwembebwanga olwakusonga era yankoba akalala naawe amuwaire obulamu buli ku parish ngenda kubagawo bendera ya lusonga. Amyuka Ssaabaminisita owookusatu Hajjat Rukia Isanga Nakadama abadde omukungubazi omukolo asimye Bishop Wamika olw'okugaziya Eklezia ng'atondawo ebigo n'amatendekero g'abaseminaaliyo. Ekyokutongoza parishes ezo aleese services nearer to the people. That's bringing God nearer to them. Oluvannyuma asomye obubaka bwa President Museveni obuwandiike. Death is not an end, but simply transition to a higher heavenly spiritual existence. May the soul of the late Right Reverend Charles Martin Wamika rest in eternal peace. Oluganda lwa Bishop Wamika nga bakulembeddwa Caroline Chiwala boogedde ku bulamu bw'omugenzi. Bishop has been sick for 4 years. But why don't the people here know that he has been sick? He didn't want to scare you. Oluvannyuma baseseradote basimbye ennyiriri okwolekera Lutiko gye baganza omubiri gwa Bishop Wamika. Eno wakkiriziddwayo abantu balubatu ddala abamu ku bakungubaze balabiddwako nga balingiza madirisa okulaba ebigenda mu maaso. Bingi bye tumuyigirako omuli okutukubiriza okukola ennyo omuli okutukubiriza okwagala famire zaffe. Ivan Lubega yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. And also recognized by the Parliament of Canada for having impacted people from the African continent. Wano banjuddeyo oluyimba olwakoleddwa abayimbi ab'enjawulo okujjukira omu ku badirekita ba Victoria University Rajiv Rupaleria eyafa. Mu luyimba luno mulimu n'abayimbi abayambibwako Rajiv okusoma okuli Fresh Kid, Felista the Superstar n'abalala. Olukyamudde abantu. Oluvannyuma bakwasiza abazadde ba Rajiv omugaga Sudiro ne mukyala w'ekifaananyi kya Rajiv kye baasize. Mu bubaka bw'ekyo abazinga asiimye enkolagana ey'omuggundu eri wakati wa Victoria University n'Obusoga ne yeeyama okwongera okugitwala mu maaso okulaba nga abantu ba Busoga naddala abavubuka maganyulwamu. Ayozaayozezza abatikkiddwa olw'okutuuka ku kkula lino kyokka n'abakuutira okweyambisa obukugu bwe bafunye naddala mu bya tekinologiya okunogera ebitusoomooza eddagala. Go forth with confidence, go forth with courage, and go forth compassion. Shape the future, not just for yourselves, but for generations yet unborn.
abayizi abasinze bannaabwe okukola obulungi baweereddwa ebirabo okubadde n'ensimbi enkalu. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV. Ate omusirikale wa poliisi yakubiddwa munne amasasi aziikiddwa olunaku olwaleero wakati mu kugumya abooluganda nga bwe bagenda okufuna obwenkanya. Omusirikale ono aziikiddwa ku kyalo Bijaba nga kino kisangibwa mu ggombolola y'Ekyazanga e Rengo. Abakungubazi bagenze bulungi okuziikibwa poliisi Sajeni Suleiman Mulika yatiddwa omusirikale munne Elia Musibo yabadde agenze okutaasa omukyala Florence Naluyima bakifeesi babenyedde ennyumba y'engabutoka sigala liko nfuufo olunaku olw'eggulu e Kasenge. Ono aziikiddwa ku kyalo Bijaba mu ggombolola y'Ekyazanga e Rengo. Abafumire okubadde Ssengadija Nabukeera bategeezezza nti Ssemativu n'enfa mutabani waabwe yatiddwa ng'agenze okukola n'esaba poliisi ebawa obwenkanya. Twasindiseyo patrol then namwe ne mugenda ate notuka ng'okuba amasasi sincerely abasiraamu mujja kusonyiwa ndi musiraamu tukimanyi Allah bwageze naye tetuyinza kukireka bwe tutyo. I for one I will not. Taata w'omugenzi Ajasani Jumba mu kunnyola okunjija emidulu emyaka 20 mutabani we yamaze mu poliisi nga talina kalungi kafunyeemu abadde asika omukonde bakozi banne. Omwana wange emyaka 2 gyamaze mu poliisi wallahi tafunye mu kalungi abadde mu poliisi mu Bugudu naye olandoza abasiraidi balina ebizibu olwokuba be bakola ku misango bakola ki tafunidde emirembe. Abanene babadde baagala nnyo bamukozese bafunire ku ye yafuna ebizibu era olw'omunene n'agamba nti ave mu siviriyani ayambala yunifoomu. Omwana ng'ataata ebintu nga biganye benda agenda n'amubanene nibabuuza ajamugamba dde mu yunifoomu namubuuza yakoze musango ki. Mikwano gy'omugenzi yakulemedde omubaka w'ekitundu ekya Bukoto West Nyanja Muhammad Center batendeza omugenzi nga babadde omusajja omwesimbo. Abadde musajja mwetowaze, abadde musajja ayagala abantu, abadde musajja ayagaliza. Imamu omusikiri w'empigi Sheeke Abdul Naf Makubuya nga yasalidde omugenzi amutendereza nga babadde omujubize mu nsonga z'eddeene. Awo ekitiibwa abantu bawangana nabo twane waffe empiki twateekawo ensonga egamba nti omuntu bwatafaayo ku ddiini ye naffe tetukola ki tumufaako. DPC w'Erongo Richard Asimwe asasidde nnyo famire olw'okuyiibwa ku mutabani waabwe ng'ono amutendedde nga awadde omukozi era baakumusubwa. Oliver DPC Asimwe asimye obubaka obufudde omuduumizi wa poliisi mu ggwanga abaasibye akagaba nga bano abakubagiza n'olubugu lwa bukadde 3. Ku lwa IGP tusaadiddwa nnyo olw'okufa kw'omukulu ono Sergeant Mulika Sulaiman. Tuwa wamu ne famire eno n'atuwa miliyoni 2 ezituyambeko okuziika naye ne poliisi gyabadde akola nayo Katwe Sanji nayo nebaako nekyegaseeko netuweza miliyoni 3 emitwalo 69. Adumira poliisi kati omugenzi kwabadde akola Innocent Muhanguza kumiza abafubiri nga poliisi bwe yatandise okunoonyeza ku kyekyasiza omugenzi era omukwate bamulira mu kaduukolo. Muffe ffenna abataali ku siini we can satisfactorily give an account ekyali wali mu field. Ekyo kyo nja kukyeyama saagala kwogera byesitamanyi. Omugenzi bamusaalidde n'aziikibwa. Florence Tumpende yakusakidde Gulien ku lwa Bukedde TV. Tubakwate kyabaawo wali Nampunge era twali mu operation zaffe ne tukwatayo abantu baali bakola bwe bati twamukwata n'embuzi 6. Matayo Galiwango ssentebe w'ekyalo kino avumiridde obubbi bw'ebisolo obususse mu kitundu ng'ekira abatuuze abantu tebakyagamulira wansi nga beetaaga obukuumi. Wiiki eno emu emabega babbye endiga 4 eza Mwami Kabugu ne babba endiga embuzi 2 eza Amusa ne basala ente emu eya Manueli. Kati tuwulidde bwe mbadde nkyali ku poliisi kati ne bankubira essimu nti n'ente ya Amusa bagibbye ekiro. Ye Charles Mugusha Katongole yekokodde kamera ezasiba ku nguudo nga zino ziringa ezaafuuka kigumbaza ng'ente etudde ku kyoto. Ati so omuntu waba atubbye
ne tuba nga tusobola emmotoka nti ennamba eyatutte emmotoka eyayiseewo ssaawa mukaaga ogw'ekiro yabadde ku namba plate eno. Kizawire yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Lubulwa Lorian n'ekiro kyaffe ky'emizannyo agataliko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Atulidde omuzannyo gw'emisinde ng'ensonga gye tulidde olunaku olwaleero y'ey'okukozesa ebiragalalagala mu baddusi ab'enjawulo ng'ekibiina ky'ensi yonna kitaddewo essira ly'amannyo okulaba